Kote kwa Nodin Ntege wamune Megaton Media muzere Megaton gemanya butogera mu kaseera kano mwami Kyagulanyi okusinzira ku mawulire agatambula ne video gyasembeyo kukola va kwere yasoose eya nakuzumeza abadde 25 mwezi gwa January 2025 okusinzira ku bigambo saawa eno yagambye nti ali wa mama Nambozi namugamba tegeka nzija saawa yonna mu kaseera kano tulowooza gyali nga bwe yagambye Jeno Muhozi avuddeyo ku X n'agamba nti amusonyiye yakoze eki ndine Nurudini Ntege nebuzo ngenda beranga mubuuza saawa eno baba bagamba nti mwami Kyagulanyi amanyi gakendedde ani gwalaba asokubeera nti addawa bambagamba amanyi akyagalina abambagamba gakendedde yakiraba wa ani ogaba gakendedde ani asobola okubeerawo ogaba gakyali akyasobola okutwalaganya mwami Museveni mwami Museveni yogedde ebiganaga tayagala kubeera nti mumutiisa abamuyita akasajja bajja bakwata. Assalamu alaikum waji. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya nze Nodini Ntege. Abantu baffe bonna gye basinzira naddala mu diaspora Kiseka mwebale kutulaba Umaru Kiseka musajja wange ali South Africa abantu bongedde okwagala Umaru Kiseka ku kyeyayogedde kyakoze Ssemujju Kiseka wagirani wanchuka kizibu no twinza kubeera wanchuka Umaru Kiseka wanchuka naye akuba aberimbika muki munchuka Umaru Kiseka lwaki alumbagana abasajja BMP basenyonyi bani banambozi boogera nnyo wano mu campaign ne bavumirira nnyo abantu abatawagira nchuka ero ja sanse nnyo yagamba Nodini mubi nnyo gundi mubi nnyo kati yakulaga nti muki mulungi era mu campaign Bobiwine alina okujja n'abeerawo n'abalaga Namboze n'abalaga Ssenyonyi n'abalagaani Rubongoya akalulu bwe katuuka banoonya kaabu bwe batuuka okulangirira buli omu afa kimu mpiseemu tekyaluta maguzi mpiseemu omuzange zizi no one ezakyagone talina wagamba nti Bobiwine bamubidde wano era oli yakugambye nti tuweeyo ku bujulizi nga babbaani Bobiwine kuba kitegeeza constituency yo gwe nga lutamaguzi wandibadde ogamba nasobodde n'okukuŋŋaanyeza president wange we batubbira ziizino Namboze n'otulaga ez'emukono ontegeera kakati Shamimu n'otulaga eza Kampala gundi kyabuuza Umaru Kiseka nti bana abakulu abatugamba tugende ku nguudo bo baliwa ekisegeeza bafudu soja bagamba bano be bandi tukulembedde ne bonna basirisi si bwe bagamba bwe kirina okuba Umaru Kiseka akugamba nti gwali e Kampala gwali e Mubende ali e Masaka wawangudde ne bwe twali tuyingira struggle twagamba obuwanguzi bwaffe obwa president kakati bwe tuba tububanja futu sodia ono wennateetu wennamasube waffe mu kikajjo Salongo agenda kusimbula atya ng'omubaka we awulira yagamba wano nawangudde kituufu n'abamezi abo mu constituency yange era buli eyawangudde n'omala omugamba okusinzira ku biriwo tetulayire era Bobiwine atukolereyo ekintu kimu agamba ababaka be tebalayira owulire agamba abaagala okulayira mulayire abaagala Uganda empya temulayira anti ogenda kuwulira embaga bona bayinza okumuvaamu Bobiwine akola ekintu kimu agambe nti bannange nga bwe twagala enkyukakyuka Museveni mubbi Museveni mutemu bye mwagala omuyitamu naye kati abaagala okugenda nange mu nkyukakyuka tusigale mu struggle temulayira kuwa musajja o legitimacy nti obukulembeze buliwo mu mateeka mulage nti twabbibwa mulage nti akalulu kakwatibwamu mulage nti mu mbeera eyo kati agamba ababaka be bonna 52 nti temulayira tusigale nga tukuba paka lwe tunaafuna obuwanguzi bwaffe andi ajja sigala kavule yekka nkugambye tebamuvuddeemu wano n'akyogera saawa eno Ssenyonyi talayira nkugambidde wano ekikulaga nti nno balayira n'aswalira mu firimu ye Kyagulanyi oyo yagamba abantu nti bamunjako interview I think it was Sky TV or Al Jazeera kati kyekiddako genda mu court naye abantu njagala babanje akalulu kaabwe buli omu abanje
yali olwatuma babaka ba Parliament abawangudde bakunga abantu baabwe bakulemberemu nkutegedde nnyo yali atuma babaka ba Parliament bano ba Blasio Mukasa okitegedde ba Reginius Nassoro Seru Kenya nyango oliyise bulala Reginius ekyo tugenda awo ate mumanyi kale mumusa kakati bw'olabanga ababaka batudde tewali aseetuka nga n'ennyanza agamba banziba tagamba baatubba ozani yamubba nyanzi yabba Aloysius bamuyitaani Roy Sembogga bane tonziza Sembogga niba yalonda mu nyanzi nti yamubba mbweri tebamumanyi kawempe naye njagala kansigale ku mulamwa nti omukulu owa Kawempe North Nalukoola ng'agamba nze nabalakidde babadde balina okunnangirira talina wantu wonna we yafunye yadde haafu buli we twalondedde yabadde taweza haafu gyenkola ki gyennyina yakulaga Nalukoola ye yakoze eki yayiseemu ebya Bobiwine yamanyi bwe tunaatuula awamu tujja kwogera omusajja mubbi naye nga nina wentudde muki mu Parliament sereze emmotoka bazimpadde ensako yange bagimpadde ntuule tugambe Museveni mubi nti ye Museveni Kyagulanyi jju nga ye ali mu Parliament omukulu Umaru Kisekka sikkaanya naye ebintu bingi eyo ensonga Umaru Kisekka asaana kuwa medo mu Nuupu abuuza Nambooze omaze ebbanga okalakata Museveni lwaki tovaayo n'omwogerako kati asirise oba babakanze ani ate bakanga olwedde bajja bakimanyi baga campaign ebadde ega Museveni mubi Museveni mutemu Museveni mubbi Museveni takozedde eggwanga lino Museveni n'akyemalira kati kuki kyokitegeeza okukanga teza byonna byobadde oyogera bibadde bitukutukako kati by elections ziringa by elections vaayo tukakase nti Museveni mubi gwe Nambooze yawangudde ebigambo byonna byeyogera kitegeeza nti abaka bano baali adda mwami Kyagulanyi Bobiwine ne kati okwekweka kwaliko teri ya musindika kubeera mu bbanga nga buli omu amugamba ebintu ebirimu ku lulwo tamanyi kyagamba abantu yakola campaign kalonde ne batalonde nedda kanoonye kalonde bwe bakabba akukanoonya baakanoonya okakuuma tekyabadde akalonda tebaakalonda empozi wangambe tebakalonda ate baalondawa polling station ya Kyagulanyi kankwe facts zaayo walondera Kyagulanyi walondera leero ze nabwe nze buli lwenzija nakuga omaye ebintu bino ebya amawulire gano olw'okuba tulina babloga bangi ne ba YouTuber bangi olumu omulabi waffe ono atuuka n'abanga alaba buli kye twogera tukola ki tunoonya views tunoonyezaako bantu kufuna kye tugira kakati nga tonnafuna views sooka onoonyeze ku bantu obawe ekintu nga olinako kuobeesinga bannaye tekibula nakisharingidda ne basiima ogenze nakiwalidde mumoze be bantu bo sharingira information mbitereka wa moze kankebereko zentereka waganja otereka waganja njiweyo ndi kwa account kingasi oyina bbiri ebigambo byongambe bintisiza ababaka ba Nuupu baalya era Kyagulanyi kati kyali mu kukola banyiivu ekitegeeza mwami Kyagulanyi kati ali ku lulwo bino byonna bye struggle agirimu ye kati yeekweka anoonya bwadda kuba buli kiyagamba abantu tekikoze awo tugira wuliriza kuliko polling stations nnya gyalondedde Magere Freedom Square Magere Freedom Square Robert Kyagulanyi walondera Saalongo wulira wano Magere Freedom Square Kyagulanyi walondera waliwo polling centers nnya wali ye walondera kankutemere
kuliko polling stations nnya yalondedde Magere Freedom Square kuliko polling station nnya akalwa kukatandika okubanga wetuli therefore ebox bazunzikanga vena tukola ki tulaba Agent bebogera tewaliwo incident yonna bagamba nti waliwo ababadde baagala okustaffinga so tukakasa nga tubadde ba witness tubaddewo nti ebyo byalangiridwa ku polling station byebyo abantu byebakoze ki byebakubye kuba tubaddewo bate witness nga yes polling station eyo erina polling station nnya zonna bwezigattawamu zirina abalonzi 2,289 polling station nnya kati njagala kukonsideringa abantu babiri mu Museveni ne Kyagulanyi kubanga bali Munyago yafuna obusatu Nandala yafuna Mugisha muntu bubiri bwe butyo so bogatta obwabwe nga bali ombulunga 12 n'obufu obugatte nga 20 Kyagulanyi yafuna obululu 808 Museveni afuna obululu 252 Kyagulanyi walondera Museveni afuna obululu 252 walondera kakati uliriza bokwata 8 nogattako ebibi olwo 10 nodira ebuliro 8 nogatta kwata 8 ezo nkaaga bwe bululu 1,600 ku balonzi 2,289 ne half teyakoze ekiteyaze kulonda abataano zebadde bebasinga obungi Bobiwine we yalondera abantu baagaana okujja okulonda ate Museveni yalondera ye waava ate Museveni we yalondera nze nkuwa kukunga abantu kujja kulonda Museveni walondera balonda ne baggwayo ate bonna n'abutwala bonna Kyagulanyi nawe yafuna 0 nkugamba Museveni we yalondera waliwo abalonzi nga 5 ye walondera si bangi ne waka bakonkonako tulinayo okulonda akunga tulinayo okulonda genda olonde otereze ebiseera byaffe by'omu maaso ebyo nga tubivuddeko byonna twabyogedde tewali kipya ekibuzo kyembuuza argument ogitegedde nti tebaakalonda okkakuuma tebaabalemesa okkakuuma boko yafuga bw'onoonya omuwendo gw'abantu be baalemesa okkakuuma n'omuwendo ogutaakuumira ddala anti wandirabe Uganda ng'eweddeyo Kampala yonna bali mu jjuku bambooko kyekiri Bobiwine kye yali akugamba nti abasirikale abo temubatya baba 10 yaaba n'emmundu Nambooze yayogera statement okitegedde baba n'emmundu naye emu yeebaamu kati ye Bobi yadda n'akyogera nti bane 10 abatambula abasigadde baba batuunu omu yabeera n'emmundu ate ekyo bwe kiri kaakati nga ye yali amanyi nti ensi egenda kuba eweddeyo nga layini ku layini naye maze okulaga maze okulaga nti percentage yali abantu bakoma kujja mu campaign kiwabe nateeti wano gyala bafa obufi ennansana gye baali bafa obufi emakindye ku kulonda tebajja ne tumala okivaako kitegeeza okujeemerwa okusooka okkabanja baali balina kukulemberwamu babaka baabwe abeesimbyawo abalya mwami Kyagulanyi olukwe ne bamulyamu olukwe bonna ne basimba ekkololo kati ng'e Kampala teri mubaka yenna yabanjiza bonna ne basimba ejjinja tale center teri yabanja kalulu ka Bobiwine kati essaawa eno era yabatama okufa bamugamba omusajja ono yeekweka ajja kutulemesa okulayira embwa eyo bamulabira ddala bubi ababaka nga lwaki abalemesa okulayira okweka kwe anti mukweko kabagamba tabanga alina kyabala kyafumba ne basazaamu okulonda kwaffe kwonna ffe kati yeyawangudde tayagala kumanya biva wa Kyagulanyi bamukoyera ddala tebamwagalangako tebamuwagirangako bamunoonyako masannyalaze nti takisi ekutwala abantu gye bali bangi abataagala kulinnya lyato naye ng'olina kulinnya kidyeri ekyo naye nga bwemubuuza mu byoyagala okulinnya kiki ekidyeri takyogera naye kyekiriwo ekisala ki amazzi kati Bobiwine yajja n'amasannyalaze Katonda gagaba bw'amala okugagaba era ne bamugendako nga si lwakuba nti bamwagala nnyo nti bamuwagira nnyo wabula amasannyalaze yagayina be bannamboozi Nambooze yajjala amasannyalaze ate Nambooze tebaamukunnyonnyola
azaakyuka n'amasanyalaze enju ku nju. Kati yaliko musuubi nange nawe nfuna amasanyalaze abatakulabanga mu balenzi abalungi e Uganda. Namboze nawulira nti kati amasanyalaze Megatron yagalina. Nganoonye. Nawulira namboze nti Megatron yalina amasanyalaze. Bisinde oba agira mu kagaali. Bakaleeta buleesi ye nga yakutuuseeko. Mugogo tegwamenyeka. Kugayi bakaleeta buleesi. Kati abantu nga Namboze, Muwanga Kivumbi, abo ba DP block eyajja. Bonna. Buli gwolaba mu Nuupu. Banoonya alina maanyi. Maanyi. Ani mukwano gwa Bobiwine omutuufu ebyaddala? Umaru Kisekka. Ate Nubiyanili. Ne Nubiyanili. Abasigadde ne wayiswa mufumbiro. Yali mu DP. Akakundi ka DP kano konna. Yali mu DP. Ko kalipira etambula. Abo ne biyiiro no yalina kuba mukwano gwa Bobi kuba yali yamusalawo dda. N'omukwano gw'omutuufu omulala yali alina kuba Ibrahim Kasozi. Yamulabanga talina kyali n'amuwa ebipande n'akuba n'amuwa budget half n'agifundinga. Tibakyankala n'ate. Bobi yandida naye ava mu bantu be. Mbu baali bati. Tebaali bati. Oli yamuwagira unconditional. Power bank yaffe kweri. Ogira oteekako. Buli kimu okinnyema. Ttima lyaki. Olinga ababaka ba Nuupu abawangudde. Tebaagala Bobi. Bwetulina bibyo. Ate simu yiyo gy'okyaginga yangi. 17 temala gagira. Kakati ongamba ani mukwano gwa Bobiwine ddala? Tamulina naye eky'omukisa. Abo bonna nkugaye gw'owulira ali ku street kati alwana. Bw'oba onsongerako. Gwe ngamba ali ku street. Lubongo ye yagenda okuva e Kololo nga bamaze okugumusimba. Abyawula abigatta agabiza n'agamba. Mfulume wano nga bano babuukula nze mfulume naddoka. Naganze naye yagenda okugenda. Ssaawa nziri mu 12. Naga kanve wano. Bino byonna byogera biraga nti mwami Kyagulanyi bamulekedde struggle. Naye tekyaliwo. Kyagulanyi amagezi ge muwa ne Nuupu. Kati akaseera kali nti banoonya ani agenda okuddira Bobiwine mu bigere. Ani agenda okwesimbawo because olina okukkiriza. Ate galiwa wafuna 35 mu 221 babba mubbe anti ngwe wafuna 35 nkugaya abantu tebalonza ate bamubbawa abalonzi b'ekitundu kye 50% yaganya okuwera. President Museveni yakoze enkolero ulira akakatono koyina balika kujjako ne bawo nkunyonyola bwendi Bobiwine walondera waliwo abalonzi 2008 abantu abashowinga up bali 2010 anti obutondo bwe babba anti nkugambye tebamulonda. Bobiwine awangula urban centers nomanya ndi ngenda kuba Kampala nkube Wakiso nkube Masaka nkube Jinja nkube Iganga nkube Mbale nkube Arua nkube Busia nkube Malaba bose ongambe bana abantu abajjanga Kinyumu ati wabalabye nkugambye walondera okakasa anti Kinyumu baba ku kadodi. Bobiwine yafuna akadodi. Bobi Kyagulanyi ako bakwata akadodi k'abagisu. Abannayuganda abawangaalira wano tumanyi kibayita akadodi. Akaddala. Abantu bazze babulanga si Kyagulanyi taliiko. Babula bakuba kintu kyabwe. Ensi neegoberera abaana abantu abakulu ba idola. Amala kutuke ng'ali mu mayiro 15 aga ye tulaga waye. Nva ewaffe wa wano tuba tutunula okuddayo n'owulira ffe olwo ziri mu 12 ziyingiremu no jukira babeereyo mu bitale kati mu kyalo bagizita Stenson ali mu Stenson waliwo eridda enzizi no lidda kyaka kyampisi lino lya wano nga situukangawo waliwo mukagga we twayise mpitawo ntya naye nga wano yayisizawo bajja bagira ebisikaati awo bazunga muzunzi kaakati bomugamba bakusalemukko ku mbalu akkiriza ate wambalu anti kyegamba naye akulaga awagira nnyo eki oyinza olowooza muwagizi kozi tagiriiko naye anyumirwa bunyumirwa kati kyekyabadde mulaaleza mukulu Kyagulanyi bajja naye nga mu kulondo ng'akadoddi kano kaliwa yoli chairman gwe nagamba ebivubuka biyimiridde awo biringa 10 bavubuka mujje mulonde bomugende mujje mulonde temuyinza buto alina ndaga muntu ati yalonda bagira yabagamba alina ndaga muntu bagira oba akakonge naye nga bonti bali okukabanja
babanja kye nabuuziza bali bannaffe abali e Bulaaya Amerika ludda wa ogamba bababbi muli ku street za Boston kuba waliwo eyangolodde nagambye New York California nagamba Nevada yangambye nti toddamu yangambye nuli ntoyogera bya kisiru bwa kizibu ki nagambye ebyo New York bibeerayo biriyo Boston Mississippi ye wali abaavu abalina obudde obwo obubanja nga tebagize ne mubuuza kiki nangamba toyinza biraba Nevada bali civilized nedda bali kibuga kyaku kati nga New York California kyakula bwe kikula hudat bwe kimala okukula waliwo ne bannayuganda baliyo simu yeerere mukwato omugaye ndi wano kaakati balonda oli ababuuza nti bababye walonzaani nedda ndekera abyo bannayuganda tubuuza gwe walonzaani gwe bakubye bwe masiroze namubuuza nti kati eyalonze Uganda yakulaze nti natiikinze gwoyagala gotawula tomubanja toyinza kugamba bakubye nga tewalonze wasigaddeka ekitegeeza mwami Kyagulanyi bambi bamuliddemu olukwe bannayuganda okumukakasa nti tebamuwagira basigala mu Amerika toyogera kigambe ate bajja omuntu ajja kuziika bitamukwatako nga tolaba omuntu ng'afa oli agamba nina okuddayo ne baluyisa ne mayiti bagambe tolaba nko mayiti gye baluyisiza nnaku 5 balinda beebweru kujja ekituufu eyo ensonga ebibakwatako kati ku maanyi ge boogeza ku intaneti balaga okulonda kwe Uganda kubakwatako nnyo n'okukyusa obukulembeze toyinza kusigala mu Amerika London Sweden wa n'ogamba nze ate njagala nnyo gavumenti ekyuke naye ate nsigadde Oslo wabadde bagala bajje wano bajje Uganda balonde sina kubanja bandi bazo okubanja ne batukulemberamu tugende tubanja akalo bani mali okulonda tugende tulonda tebayinza kutubba nga batuwadde ebicupa by'amazzi wano ebyokulya webiri so kati bana ababanja bali mu nsobi yennyini banoonya mpapula ne kapo muli muti kapo yagambye ati andi kasibo kapo yakwasebe n'agamba nti gwagamba Munnayuganda atigenda ku luguudo oli bweru wali jangu wano oli bweru era nyina muganda yali sabuzi gumalu kiseka tusookeyo namuganda bamita sabuzi yangambye bannayuganda mwana bamazeemu amaanyi basiru nnyo tebategeera ne mugamba ate batya tubirwanirira tebyefako byetuddeko bamugambye atulwanirire abali ebweru bwe batugamba mbu batulwanirira tetutegeera kale biri abantu Uganda bajja tulwanire wano mujje wano mutukyusize ensi tutende bannaffe kazibo kapo yakoze statement eyo yabadde eyo statement nagikola dda gwali e Bulaaya nga oyagala okukyusa eggwanga lino oyagala lumbu yajje n'eccupa yese yabadde agamba oyiwemu kawalagi katono sima oteekemu gundi katono ajja atulage ogiwube omanyi bayita demonstration ngali wano afune watugamba nti kati nze nsinzidde makindye gundi muwadde gundi dogo nation omwadde n'asala naye bw'oba ogamba nti tosobola kujja Uganda sigala mu kusala obumyu omaye bali obumyu e Bulaaya sala obumyu sala obutungulu apolonda apozo funa sente otuweze wange junior matovu junior bangamba gundi zino vuga taxi zo ziriwa bano anti anoga gundi anoga bangambye michungwa peya michungwa ki michungwa naye bino bigundi bino naye gundi na bintu ebikola emigwa bino bibaka anti gundi obufumito naye newe bijja terera bakusooke bakole kati Bobiwine nze ekibuzo kyembuuza nti Kyagulanyi abamu bagamba anafuye abamu bagamba w'amaanyi kasokera ko bagamba nti anafuye muntu kigoraba ayinza okumusikira mu position gora onoga nti ono ayinza tutwala mu maaso omuntu nze gwendaba buli omu alina ebibi bye n'ebirungi yandibadde Nsereko Muhammad naye ayina ensonga ze n'ennubu empozi kati omulala yandibadde Ssemujju Nganda namwogeddeko eggulo bwe baba bagamba Uganda empya gye baagalira ddala nga bituufu si bya kukola ssente waliwo yaŋŋamba nti byolabe byamalya gansimbi abasajja bafuna ssente akafunayo mmeka anti yuli yaŋŋamba bya ddala
akuwa example zinagamba mpaayo ali mu struggle ali obubi era mpaayo ali mu struggle kabe Bobiwine nga bukyanga jazze mabega nangamba mpaayo ali mu struggle eya nuupu especially anaye gundi tali bulungi waiso omufumbi nkugambye mpaayo ali mu struggle eya nuupu nga wamaanyi naye olwokuba ali mu struggle nga ayavuwadde olwokuteekamu ennyo mu kintu kino ekibi olwokirwanirira era bw'onojja buli omu naggamba bajja kukulaga kalina ya Nyanzi gy'azimbye lwaki yali tagizimba luli alina kalina gy'azimbe bakulaga essennyonyi kyakoze ekyanja eyo yafunye okitegedde bakulaga ebizimbe bibwaguuga ebya Bobiwine wano ne wabweru w'eggwanga anti nkugambye gwe kiwa obudde muwanga kivumbi abewawese baga nti alina hoteri eggwaguuga egundiwa Namugongo anti nkunyonyola naye mu time ene ya struggle Lubongo yabambe yakatalina anti ye bamukubulira mbega talaga bimukwatako ne jasula tebamanyiyo ye mafia asulawo simanyi yo ye Lubongo ya serious posita general nemukobya Lubongo simulya yagira mbuzi za kwasulawa nzamanyi jensula bali ngomanyi gye babeera bommanyi lwaki bakola ko press conference yo balagirira gye babeera bagira betalatalayo nnyo bas ono ava mu bbanga n'agwa ne katana simanyi wabeera simu bo bisagala bayingira nnyo naye njagala kukulaga nti waliwo agamba ne struggle erimu amalya g'ensimbi ne gwoyogedde gwogambye nti teyagifunamu embaga yagikolera awe mankubuula mu myaka gino naye gundi ye talina baana ani musajja wange Eddi Mutwe avuga motoka ki ayina kimaaka X ekyeru kyomanya nti yafuna endala yagijjawa ganja gundi yafuna emmotoka endala Eddi Mutwe musajja wa mponga byoya kimaaka X okitegedde era nekuwa information wano akwata ku makaaga oyinza okufa omanyi benzi zino ey'amasaafi ng'agiteekawo bamuwaamu mpi wulira mbugundi yali avuga benzi yali agisuzaawo gundi Eddi Mutwe tubeera wano bano abavubuka ekizibu kya mukyala wakyali mwepima nnyo ku bantu nze nyira ati mwemuwakana mwepima nnyo ku bantu alina gyagitereka mwepima nnyo ku bantu mbonakula ne gundi alinga lw'omushana aditi lw'omushana tozategera ati ayina emmotoka okitegedde bw'agivuga n'agiteeka ku sitoyiro wano n'afunawo zugu paka ku simba piki ku simba kati banna be bamutwalako nteekaawo nyina njagala agenda okuvayo emmotoka ng'eri bweti amatama gakola gati mpaayo mu nuupu 311 bagamba lw'omushana emmotoka gy'ayina ne baminisita tebazirina ziri embi eyina ne eriyo eringa ezaagoni eza Lutamaguzi anti Lutamaguzi yasinga pick-up ennene ate ekiseera kyagambye ekimukabya amafuta gyagenda ogajja Lutamaguzi ekimukusinga omukabya amafuta agenda agajjawa bana ennene nene eringa kadaala ka byabufuzi bagaggafuga abo abasajja bonna betwogeddeko abaana abave bano bowulira kati abali ebweru bambi abakuba omudomo ne bafuuti sodia bomanyi kati nga boogane ne Eddi Mutwe nti ye ali mu 11 etandika eri Mutwe atandika naye bano bowulira simanyi Honorable MP Namboze omugamba gundi yaŋŋamba Siraji mbu alina sinotwaka eziweraga tozannyira ku babaka ab'opposition Museveni naga kati mbiweze ffenna tulimu endaale omusonyi omwo munna mukono ya supply nkugambye abo abasajja n'abakazi baveeko kazinga bagaga nakugambye ekisajja kiri eyo bakimma kaadi eno nakifuma kisimbwa naliyo mu 2018 nenkikolako interview nga munene eyeesobola
bino ebivubuka ebigejjera ku mawulu emmere yefisse ffe twase enkumulumbe omufu afudde ffe tumuzinga kyali mu leve eyo kyali kikozi kikola guno naguno nnyo ku kyalo nnyo amazzi tewali kiva kitya nga kyampisa nekyesimbawo Kyagulanyi nga naye bwomanyi bwakyamuka nti amusinza gwa wakadi agikyokya mu kusaba kikwata lumu ngenda ku Parliament emyezi 7 bwegiti nga talina lugoye lumutuuka lwe yajjiramu nga munene bwati era ndowooza kati mukuba kalulu kwe kuyinza omutereeza nalabwa simbwa nga munene ng'alinga amirise ngendo naye ng'akugamba tuli mu situlago yagenda eddoboozi ttono nga tiryagejja amasavu galiwo simbwa ki ekiriwa Mavulegera situlago yali tannayingira soko yali ayogera atya tewalina ddwaliro lirongoosa masavu wano Museveni must go nga liriwe liti Museveni must go nemoga simba oli mulwadde amasavu mangi naye tetulina yadde eddwaliro erisala ku amasavu bunene bw'alina omuyita akyuka yenna bw'ati omugamba simbwa kiki agenda yenna bw'ati naye ekimulaga nti yalya nnyo tebamuddiza kaadi yali yalya yekka abaana beeyagalidde mu struggle kati eyo struggle gyegaye waliwo struggle ey'amalya g'ensimbi yani ery'emakindye liriwa nyoko nyeko nyeko andi yavamu enaani oba lyakola musango nyeko yakola ki naye lyagaggawala nnyo ate mukulu yali akyagala bagamba mbu kyalinga kigula gundize negalapu kizannya n'abaana kikola bitya kyali kizannya n'abaana ba Bobi nga kikola kitya baafidde nga kyekireeta ebyokuzanyisa keeke biki bagamba lubongo ye yakirwana yakola bulungi okukirwana kyalikoze eki anti tomanyi waliwo emboozi gye baatugambye gyotannamanya waliwo internal conflicts eziri mu banene kino ekiseera kibeera nnyo ewa Bobi nyeko kati omukulu mbu ng'ayagala okutemako ku bantu abali awo abasuuta ennyo Bobiwine kati ekyo baakimmakkaadi tebannakubuulira tebakunyuza olutalo lwa Lubongoya ne gundi ne Ssennyonyi oli secretary general oli sekanolya oli mwogezi wa kibiina kati nga secretary general bw'ayitamu ku bwa MOP nga babuuza ani anaakubira munne saluti mu Parliament mu kibiina eno waliwo omukulu waakyo ate ekibiina kye kibasindikawa mu kibiina Lubongoya mukulu ate si mukulukulu ate ali mu Parliament Ssennyonyi aba mukulu mu Parliament ekifo kya leader of opposition buli ali ku opposition avunnamira oyo kati ekibuuzo kiri nti Lubongoya bw'ayitamu Joel Ssennyonyi naawe oyiseemu ani agenda kuba leader of opposition kyagamba mu Parliament kyekiba tebamama nti secretary general katulabe kyagamba kuba secretary general mukoma kavule kati nga olina okumanyamu Bobiwine agenda kutunula mu maaso ga Lubongoya amugambe ogenda kuba wansi wa Ssennyonyi Bobiwine nno n'ava mu Nuupu esigala waggulu n'agamba nti mbatadde munoonye omukulembeze Yoweri weeri essaawa weeri ate eriwa eriwa nkunnyonnyodde nnyini yo yeekwese yadduse storage ekutemu storage it's okay kyeŋŋamba eri ludda wakati weeri gwe genda Kavulo laba waliwo kugundi ewa Museveni wali kiri nakasere wane egundi kyaddondo webali todongo ye secretary general yesimba luddawo taliwo Rose Namayanja taliwo Madina taliwo nedda bawe yesimbawo bawe yawangula Lutamaguzi ye teyesimbawo era yali mu campaign nga anoonyeza president ekitegeeza kino kyemugamba nti Nuupu yali emanyi ati mu kalulu yaggalawo president yesimbye kuba president owulira president wa Nuupu yesimba kuba president Lubongoya secretary general Kampala Central omwogezi omukulu Nakawa West amumyuka Nakawa South East sorry Nakawa East akulira ebyemirembe zaake ali gundi
Deputy President ali Butambala emboka enyoka. Ostegedde. Nasabufu. Walaba ku kipanda kye. Kipanda kye. Alinga asooza. Agiza bw'atemi. Nako bakigamba yayomba. Ngenda tatukigenda kusoboka. Kisazeemu. Sebufu n'omusajja munyirivu oyo gwe bamanyiira. Ewa. Wamulaba ku posta. Mba bagala nnyo lumemba. Ng'alinga asooza. Balumanye embeezo. Mbwejana kyagamba munnakyo mutulanga posta ya Sebufu. Nekibuga kyagenda kusoboka kisazeemu. Nvuma ekirala. Ngenda kugwa mu malaka. Leba Sebufu waddala. Kakati buli mukulu mu Nuupu yafuna we yeewagama. Banoonya bifo. Tebanoonya nkyukakyuka. Era ne Bobiwine yabagamba manyi ekiriwo. Buli omu afune we yeekwata. Ng'akimanyi bulungi tagenda kuyitamu. Nubiyaniri nkutadde wano. Bobiwine okuta abantu bonna buli omu afune ekifo. Alina omutima omulungi. Si mulungi. Abantu bw'abagalisa. Kanti ekibiina oba okitadde. Naye oli yaŋŋamba omukugu n'aŋŋamba ekyo kimu ku kikulo ekikulaga nti Bobiwine yali akimanyi tagenda kuyitamu. Nti lwaki? Yali tayinza kukkiriza bantu be bakola mirimu gya kikugu mu kibiina ate kuvaawo obukugu aboleke nga buli empute. Buli vakanti. Lubongo nkugambye eno babba nakawa bali mu kubba Bobiwine. Lubongo abali ku bulumba mubba. Alagawa Secretary General. Kale tewali yali asobola kubeera nti alwanya. Era njagala kulaga nti Nuupu. Njagala owulire wano Musiraamu. Akalulu ka Nuupu. Akalulu nga balangirira aka president. Waliwo omwami bamuyita Moses Byaruhanga. Senior Presidential Advisor wa NRM. Yali senior agent wa Museveni mu Electoral Commission. Yali atudde. Yatuula Moses Byaruhanga yali atudde Erubowa ku Tale Center ya NRM. Manya ku Tale Center ya Electoral Commission nga Moses wali Byaruhanga atudde ku lwa Museveni. Bala muwamulaba yali yonnaku zonna. Ne baleeta Secretary General nga jali. Speaker nga jali. Rose Namayanja nga jali. Ali ku Electoral Commission alinda kalulu ka president kagenda kufuluma katya. Vice President wa Uganda nga jali. Kati ne tujja kuba Nuupu. Secretary General ali Kololo alinda kake ka MP. Nambeshe ali Mbale. Ali eyewaabwe. Buli omu ali wuwe. Waliwo gundi ani yali waawo Katana. Bwogu. Ne bafuudu soja basatu. Bwe yeerabira bwadda ku tebo y'enaale bamugamba ssebo muli beeri. Eno ndi board. Kati oba abantu yali ageze kusanyuka. Nkugambye abantu atakalulu bakalangira ennaku 3. Njagala okiwulire. Mwami Kyagulanyi. Nyanzi Saabakunzi eyakabuwummula. Ali eri Abakalu. Ali eri Abakalu mutoyi. Bamugera. Bagenda okuddamu ate empapula ani yese wano. Kibaye omusajja omufulya ddala nga atategeera. Onyonyola otya abantu empapula mbadde nzire so nate bano bazijjeewo. Kiri serious. Oba nkivuddemu. Mbadde njagala kinyanzi. Oyo omuntu aba serious n'obulamu. Mbadde njagala kinyanzi. Mpapula nzire se wano ani azijjeewo. Bamusika konsi. Nkugambi yagenda manju. Ani azimusikako? Jukira. Ajja bwati. Ani azimusikako? Ebivubuka byafujjo byaleka wempo bimanyi. Nkugambye. Naye obuzibu bayina yajja akarakara nazo nga birina. Kati kakambuuze. Yali azitwaliraani. Nze nali manyi obava na Pastor Kakanda. Yali azitwalira n'ozimusikako. Bw'aba naye bamugamba ba. Gw'oyinza otambula n'ekyapa ky'omu ngalo. Ekyapa kye eky'amaka. Kye bakola gundi ani? Lutaaya. Lutaaya agizeyo cyane mukazi n'azimba. Alimba. Abantu abo binkugambye amaalo gali awo. Kati Nuupu amaanyi yagateeka ku bwemopi. Oba president n'ebuta. Bwe bimala okujja ng'ejje kulimba baatubba baababbirawa. Umaru Kisekka ye mutuufu. Umaru Kisekka bamuwe obwagundi bamuwe obwa Secretary General oba abeere nga ye mwogezi. Lubongo yabugaana. Ajolo Ssenyonyi aliwa. Yandibadde yayitadde press conference enkambwe nnyo ng'omwogezi enkambwe. Kati mu absence ya president nga tali mu ntebe agamba neekwese yennyini avuddeyo. Yandivuddeyo n'ayimirirawo ye ne Secretary General. Ku lw'ekibiina twabbiddwa ndagira abantu beno ne beeno nga
tugeze campaign gye bogerako bagikiririzamu nga sibya mboozi nga babinyumya singa ekiri wano tebandiganye naye bagamba yeekwese ali nabo banyumya president yeekwese kakati gwe futu sodia gwe bayita bigere gwe tolabawo toyinawo yawulira nti abasajja batulimba bano Bobiwine bayina kyabala Bobiwine ali mu kwekuŋŋaanya alabe bwadda agenda kumera mu style kinga gwa tewali era tewali agenda kudda agambe omutwe gunnuma abasajja bangira bankuba kati ayinza n'okuga bamukubira ku bijja anja nkuga naye mpozi ngamba okwo yavudde ku muzimu naye kitali agenda kujja akugamba bannayuganda dictator simanya biki talina kyagenda opposition saawa eno bwe tuli mwegayirire mukulu Ssemujju Nganda gino emyaka 5 engeri gy'atali mu Parliament bakole gundi opposition ey'ekintabuli tujjewo ebibiina bya nuupu tujjewo FDC PFF ffenna twegezezzaako tukakasizza omuntu omu mu ofiisi etasobola kumalako musajja alemye FDC yalowooza erina amaanyi negezaako mu Museveni nereeta musajja ow'amagye naki ne bigaana nuupu bwe yajja neebogolera FDC n'agamba mubadde mutulimba ffe omusajja biki mukolagana naye katukuleete robadoba sitayiro Museveni agaanye ate bongera kuyenjebuka yali mu 35 2 mumeka mutano ate nga Museveni yagaye bamubbye abalonzi be batizza agamba mulimu n'okumubba kali silent bakoogera ayinza ga musajja na 25 zalina kuliko 10 yange alinga namayanja okitegedde namayanja akati yawo opposition erina omulundi guno okukkiriza nti nuupu sisobola kubaawo nzekka FDC yaliwo yokka nayo n'ekirozaako n'ekirako gavumenti y'ekintabuli yegenda okumalawo bakkirize nti ekituufu kiri nti omusajja mukambwe alemye Ssemujju Nganda yagambye he does not agree with the people who think that Yoweri Kaguta Museveni is stupid. For him, he says Museveni is a very intelligent person, but a bad one. He's a bad, intelligent person. Nga mukyo kyategeeza nti do not underestimate Museveni. At any one moment, do not underestimate his intelligence. Mubi bubi muyaye buyaye naye nga bwe bakugamba abagezi nogamba nti oyo musajja musiru oba musiru asookerwako. Kyova olaba leero abakola statement ku Museveni baluta maguzi ba Muwanga Kivumbi abakola kinga bo balowooza nti bagezi oli ye musiru kati bali awo baga Salimu Saleh. Mweraba. Salamu alaikum.